ko akawuwo. Bw'abadde ng'ayogerako eri abantu b'Omutanda, Minisita Joseph Kawuki abakubiriza okwongera amaanyi mu by'obulimi awamu n'obulunzi mu kiseera ng'enkuba ekyatonnya wadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa kw'akasaanyi. Kubiriza abantu baffe wadde tulina okusoomoozebwa, tulina obusaanyi, tulina ababbi, naye tugende mu maaso n'okukola. Bannaffe ab'amakomera badde ennaku ezibawa alipoota nabo akasaanyi kabalumbye, naye nga bagamba wadde kabalumbye naye olw'okuba balina esamba nnene nnyo balumbiddwako ebitundu 13 byokka ku 100, n'olwekyo bajja kuki n'ekyo naffe ng'akawuka bwe katulwanyisa naffe tukole ki? Twongere kulwana watiyo n'okissaawo akatono. Kawuki agenze mu maaso n'annyikiza obubaka bw'Omutanda nga bwakubiriza abantu be okufaayo okwekebeza awamu n'okwejjanjaba n'awokerawo endwadde omuli mukenenya, kookolo awamu n'okukola dduyiro. Omwami yenna nga wizza emyaka 4 yandibadde agenda neyekebeza kansa owa prostate, n'omukyala yeetaaga okwekebeza kansa w'omumwa gwa nnabaana n'ow'amabeere. Kabaka mumulaba eyo ng'azze okulambula ng'akola dduyiro. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka olunaku olwajjo bwe yabadde ng'atongoza enkola ey'okulwanyisa obutabanguko mu maka, yagenze mu maaso n'asaba abantu be okwongera amaanyi mu kukola awamu n'okulwanyisa obulwadde. Njagala okukubiriza abakazi okukola n'amaanyi emirimu egivaamu ensimbi. Abakazi bwe bafuna amaanyi mu byenfuna baba bagenze wala nnyo. Omwami wa Ssaabasajja w'essaza ly'e Kyaddondo, Kaggo Patrick Luwaga Mugumbule asabye abantu okwongera okwagala obwakabaka bwabwe kubanga nazzikuno obwakabaka bwayimirizibwanga nga bo bantu baabwo olw'obwagazi bwe baalina. Nolwekyo twongeremu obwagazi kuba naffe tubakunge tubategeeze nti embeera si nnungi naye era tuyinza kubutabulawo. Jangu nekyolina okiike mu maaso g'abasajja otutuukirize oluwalo kiba kirina makulu manene nnyo. Bannabutambala abawerako bali embuga ebizibu n'okusoomoozebwa kwe basisinkanye ku mbuga z'amagombolola gye bakolera nga amakakalabizi agasinga gakyakolerwamu aba gavumenti eya wakati era balina yafeesi mwe bakolera awamu n'obuzibu bwe basisinkana nga bakolagana n'ekitongole kya Buganda Land Board. Ensimbi eziva mu bibanja n'ettaka Buganda Land Board bye yasuubiza abaami ezisasulwa. Abaami tebafuna 10% waabwe ku bibanja ebiwandiisibwa. N'akasaanyi akayonoonye ennyo emmere yaffe y'akasooli, obunyazi bw'ebisolo omuli ente, embuzi n'endiga bimazeemu abantu baffe amaanyi ag'okulunda. Ndi David Sebugwawo ku lwa ABS Television.